Eno y'essuula ey'omunaana ey'akatabo Omunaku Kaama era ng'omutwe gwayo gugamba nti atawulidde taloopa mbuga. Eby'embi nga bwe bitaggwa ku nsi, Pawulo bw'aba akyalowooza ku by'okugolola engoye, ate ddala nga talina kyakukola, ate n'agwa ku musango omulala. Leero n'alowooza nti oba kiki? Oba omukazi mulaalo yamutuulidde ku kisaabo? Oba olw'obutagolola ate yali azudde ekikolwa ekirala ekibi ennyo. Yalaba biri bityo, n'alowooza nti anti omukulu w'essomero yabakwatanga bakuŋŋaanye mu kisenge ekinene. Kye yakola kwe kukeeranga ennyo nga bw'asobola. Newankubadde yamalanga kulima, alyoka atuuke ku ssomero nga tekuli muntu mulala, alabe awalungi okumpi n'essomero yeekukumewo okutuusa lwe banaavanga mu kusaba alyoke agende mu kibiina. Era ekikolwa eky'engeri eyo yakikolera ebiro bingi nnyo. Naye owange omukisa alina muzaale oba muyonke, kubanga mu nnaku zonna ze yamala ng'akola bw'atyo tewaali n'omu yamugwa mu buwufu. Omusango guno Pawulo yaguyingiramu anti manye abayizi bwe baavanga mu bibiina eggulo ng'ekiseera kiweddeyo nga basimba enkolongo z'ennyiriri mu bibinja, olwo omusomesa aba alina ky'agamba n'alyoka abayimirira mu maaso n'abalagira. Era ekyasinganga mu ebyo ebyayogerwanga kyekyo eky'okulaalikayo ebintu ebinaabayamba okukozesa. Oluusi byabanga byayi okusibisa ebiyigo byabwe ebiwempe, enziro ey'okussa ku mbaawo eziwandiikibwako ziddugale bulungi, emmuli ez'okukola enkomera, obusa okumaazisa ebibiina byabwe biggwemu enfuufu n'envunza, n'ebintu ebirala bingi ebyalaalikibwanga. Naye lwali lumu omusomesa omu yali ali mu buzibu ate ng'alina akasiri ka ppamba eyo ku nkambi, ng'ate bupamba bwali bwatise. Kyeyava ayagala abuggyeyo yeefuniremu ensimbi. Yalaba ekiseera ekiva ku ssomero kikyabula, kyava alabayo abalenzi nga ne Pawulo tabuzeemu, n'abasaba nti baana bange mujje munkuulireko bupamba bwange, ensi temugiraba? N'abalenzi tebaali babi nga bakkiriza nga bagenda kunoga ppamba. Waaliwo akatemerero okuva ku ssomero okutuuka ew'omusomesa oyo. Tebaalwa ng'ekisero bakijjuza, n'ekyokubiri n'ekyokusatu mu ntegetege nga banogera ddala n'amaanyi. Ekyakabi, ekiseera eky'okuva ku ssomero kyali kiweddeyo, naye bo tebaamanya, ate nga mu bo temuli alina mulenganjuba. Ate ye omusomesa yali walako naye ne yeerabira okubatemyako. Ekiseera olwatuuka nga bali abaasigala ku ssomero basimba, ng'omusomesa eyaliwo alagira nti enkya buli mulenzi ajja kuleetayo emmuli 5 ate abawala ebyayi 7, tulyoke tukozese ebiyigo byaffe. Bano abaali banoga ppamba balaba obudde bwewereekera nabo nga baddayo. Oyo gwe baayamba yabeebaza nnyo era n'abawaayo n'obulabo. Okutuuka ku ssomero nga Kimyanku ye mugabe, nga bakwata bitabo byabwe nga balamaga ku ddaka, nga basajja battu tebategedde na bya mmuli. Enkeera bwe baamala okusaba, omusomesa eyali yalaalika n'ayimuka n'agamba nti bwe tunaavaamu mu ttuntu, buli mulenzi ajja kusimba n'emmuli ze, ate abawala n'ebyayi wali mu kalittunsi. Omutima gwa Pawulo ne gumutyemuka bwe ttwa. Mu kaseera ako yabula okudduka ku ssomero addeyo eka, naye nga talina waanaayita. Eno omusomesa yabanga asomesa nga ye Pawulo omutima gumuli ku mmuli, n'alowooza n'okugenda abbe ku za banne, naye ate nga bwe banaamukwata anaddawa. Ekiseera olwatuuka nga bali abaalina ebyayi n'emmuli beebagalira binywa byabwe nga baleeta kulagayo. Naye omwana w'essomero naye anti nkucwa. Abaana abamu abaali ne Pawulo mu kaseera kano baali balina ebinywa eby'emmuli
ye Lukoti n'alowooza nti ate bano babijjeewa, ng'olwo ne bw'omugerera olweyeekwanira talujjukira. Omusomesa bwe yayungulamu abo be yali asinga okwetaaga, beebo abataatwala byalaalikibwa nga bali asiibula. Bano yabalagira bayingire mu kisenge kimu mu abaabalabira. Baba bakyayingira, Mafumu n'ajja n'abalenzi babiri abaali bakaayanira ekinywa ky'emmuli. Omu ng'agamba nti kyange, ate n'omulala naye bw'atyo. Ate ekyakabi mu bano abaali beekoomeka mu kisenge neevaayo omulenzi eyaliko n'obuswadi, eyali ddala nnyini kinywa ekyo, ate ye yalina n'abantu abamusembera ddala nti zize. Oyo bwe yasinga nga yejjeerera, nga banne bano babiri bavunaanibwa olw'obukumpanya n'obutaleeta mmuli. Omusomesa yagaana okuwozesa ng'abalagira baveeyo kinnoomu abakubemu obuggo. Ye yalaba bonna bagumbye beetunulako, kyeyava agenda ng'abaweeweenyula obuti, era n'agaana omuntu yenna okufuluma ebweru. Ate nga mu bwangu bw'okuzunza akaggo Paawo amuwa mutwe, n'akuba abo leero n'akatagga. Pawulo n'essomero n'atandika okulinnyuwa. Essuula eyo awo nayo weetyo weegenze. Twegatteko omulundi omulala okumanya ebiddirira.